onagamba nti bwe ndowooza ku bikolwa by'omukwano nenvaamu amazzi era n'abagusulu oba ntukuza ekifo ekiyiseemu amazzi ago ye olugoye luba luyonjo singa mba njozezaawo wokka we gayiise oba kinneetaagisa akwoza lugoye lwonna? Essebe mukadde wange abuuzizza omulungi. Omuntu alina ebimukakasaako okunaaba. Bwe bimukakasaako okunaaba omubiri gwonna, bw'aba musajja okuvaamu amazzi nga gafulumya maanyi nga gakulembeddwa okulowooza oba ekikolwa kyonna ne gavaamu oba weerooteredde, oteekeddwa okukola ki? Okunaaba olwa hadisi ya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, almaa'u min almaa'i. Naam, almaa'u min almaa'i, min almaa'i. Amazzi gakozesebwa olw'ensonga y'amazzi. Amakulu bw'ovaamu amazzi beera nga okola ki? Okozesa amazzi onaaba omubiri gwonna. Omu ku bakyala ba Nabbi n'ambuuza nti n'omukyala bw'aba yeerooteredde, n'awulira Nabbi ng'aga nti omuntu bwe yeerooterera anaaba. Naam, n'abuuza nti awatahtalimu almar'a, n'omukyala yeerooterera nga Nabbi amaze okubuulira nti yeerooterera anaabe. Nabbi n'amugamba nti abakyala mbadde baava mu baki? Baava mu basajja. Kitegeeza nti nabo beerooterera, nabo bavaamu enkwaso. Bwe baba bavuddemu enkwaso balina okukola ki? Okunaaba. Naam. Okay.